Zari bamutwala mu kooti aba family baagala bya bugagga bagamba nti no munnange bayina okuba nti no munnange bakuuma ebyobugagga mbo bya muganda waabwe. Zari ekyo no kye kimujje mu mbeera agambye nti kale beesange mu kooti kooti yejja okulamula naye ne weneeba kooti teri agenda kukwata ku bya bugagga by'abaana be. Mbwate simanyi mubbe ebintu biki byetubba ebintu nabikola na musajja nga tukolerera abaana ate kati kumakyati babano bakuze they have to inherit n'otandika okuwulira abantu abakuwerekera ebigambo ebinjenyenyenyenyenyo kuki. Zari kyakoze famire y'omugenzi Ivan Ssemwanga kino tebali kiddira abasensemudde abasabudde abavumye abasomedde tugakuletedde mukwano munnange bino famire bye baagala okubeera nti no munnange bategeerera nnyo ebintu by'omugenzi essimanya baagala okuba nti no bafuna ku bye batakoleredde baagala okuba nti no munnange basanga ebyokukakeeka. Zari tasaaga avuddeyo n'abeera nti nate awalabula abafamire y'omugenzi Ivan Ssemwanga onono nga gwe yazaalamu abaana be abasatu abasooka abakulu era nga kwe kwali n'omusika. Avuddeyo n'alyoka abagamba nti mbabuulire ebintu by'abaana bange temugenda bikwatako. Zari atabuse mulaba nti no Zari tayomba mulaba nti no Zari musirise mama nyabo Zari ne paka kati akyayomba. Kuluno munnange bawalampye mukyamu bawalampye mukoowu. Zari avuddeyo n'abeera nti n'abavuma Zari avuddeyo n'abeera nti n'abatabukira abagambye nti tewali ku kyabugagga kya Ivan Ssemwanga omugenzi taata w'abaana be kye bagenda kubeera nga bafunako. Manyi famire zaagala nnyo okuba nti no munnange zitegeerera ebintu by'abagenzi famire zaagala nnyo okuba nti no munnange zifuna ebyokukakeeka. Agambye nti okumanya mwagala byakakeeka abaana bange mwasembayo ddi okwogera nabo abaana bange mwasembayo ddi kale okubaweerezaayo oba kasente akayinza okubabeezaawo kati ebintu bya kitaabwe bye mwagala okuba nti no muwamba. Agambye nti teri gwagenda kukkiriza kuba nti naakwata ku by'obugagga by'abaana be naddala ebiri mu South Africa. Zari avuddeyo n'atabuka. Tolaba nti no Zari mukkakkamu tulaba nti no Zari simuyombi tulaba nti no Zari alina engeri gy'akwatamu ensonga ze kuluna atabuse abavumye abasensebudde abatabukidde nalyoka bagamba nti teri muntu agenda kubeera ng'akwata ku by'obugagga by'abaana be bakole ebyabwe ebino eby'obugagga byalekebwa mu mannya g'abaana be era abaana be bebavunaanyizibwa ate n'ekirungi nti abaana be bakuze. Bannange Zari atabuse eno famire tajja kuddamu kubeera ng'emanyira Zari mama nyabo. Zari avuddeyo n'alyoka agamba obutasoma bwe buli mu kubakozesa naye teri agenda kukwata ku bintu by'abaana bange oba tugenda mu kooti tugende bw'atyo bw'avuddeyo n'abeera ng'agamba. Zari no bamutwala mu kooti Zari bamutwala mu kooti aba family baagala bya bugagga bagamba nti no munnange bayina okuba nti no munnange bakuuma ebyobugagga mbo bya muganda waabwe. Zari ekyo no kye kimujje mu mbeera agambye nti kale beesange mu kooti kooti yejja okulamula naye ne weneeba kooti teri agenda kukwata ku bya bugagga by'abaana be. Naye buli omu waali okolerera abaana bo nokera ku makya famire nekwerijjamu mbwate simanyi mubbe ebintu biki byetubba ebintu nabikola na musajja nga tukolerera abaana ate kati babano bakuze they have to inherit n'otandika okuwulira abantu abakuwerekera ebigambo ebinjenyenyenyenyo kuki. Mukole emirambo bizino famire zetugenda tuzaalamu zino famire nze nabagambye obudde mbulina ekikwata ku baana bange obudde mbulina mwebufuula mutya famire nga n'omwana tataabwe emyaka 7 yafa nga sirabangayo peya yanga tevuddewo Abassemwanga nti eno peya ye nga tomama pinto ero gyendeetedde gundi olwokuba tetwogera mulooza nti ki tusirikire eyo leero sigenda kusirika 7 years nze sirabangayo na muntu avuddeyo nti agulidde omwana wange t-shirt mbeekuliza basoma private schools apartments balina amamotoka balina buli kimu balina nze it's me. N'olulyo oli ng'akuteekako ku statement omukazi mubbi ebyo ebintu nabikola na Ssemwanga byange na Ssemwanga n'abaana bange
takerangako wano nti nkolera baganda bange nkolera batata nkolera ki audio muziwulira nkyafulumya mbadde nsirise naye batunyize nnyo batwarasinze n'abaana Semwanga bukyafa baddamu okulaba ku baana baabwe abo juzi wano 5 years ago nga twabyalumbe lwa Semwanga tebaddangamu kubalaba tebamanyi babuuze omwana asomera mu ssomero kyali mu grade ki ayita agwa akola ki tebamanyi babalaba bulabi ku mitimbagano babalaba eyo ku mitimbagano just like the rest of the world and you're waking up kumashe to say oh we are entitled to what exactly? What are you entitled to? What are you entitled to? Wali omuntu yavaayo n'agula kaseti kana akabeera mu campus n'ababuuziza ka campus ne burula n'ogamba nze eno taamu eno mutabani omwana wa muganda wange mugulidde oba uniform. But you just want to take. You want to take and take and take and take. No. Otwazukuse. Tetuchabawa sente za bwerere wano mugende mukolezamu. Enough. You've been taking advantage. You harass me and my kids. Mutu harassing. My sons literally had to throw some of you out. Entitlement is if we say entitlement. Bubi bwakika kintandike kwogera. Omusajja n'omulambo gwali tegunnatuuka kudda Kampala nga gukyali South Africa ne muyingira waggulu mu kisenge kye ne mubba ngatto za Louis Vuitton masati ge yayambalaga ga mitwalo 2.5 eja rand ne mubba masati omulambo gukyali mu ggwanika ne wakati tunaguleetawo for night vigil ne mubba ebintu omusajja twatuka omuzzaayo mu suuti gye yanyanjuliramu nga mugambye tojja kwata wano ku ssente tetulina ne suuti omusajja gye yayambala okumuzzaamu nannyini ssente omugagga yayambala suuti ngene mukebera ekifaananyi kya Semwanga mu kiguguli ng'omulambo gwa Semwanga esuuti gye yalimu esuuti gye twalimu mu Serena. We couldn't even take money tugulire omusajja decent suit ne mugaana tojja kwata ku ssente wano badda n'ogende ewa Diamond wano onoonyaawo ki. But we had to buy him a suit. A suit abaana bange ze bajjiramu Uganda okuzika tataabwe nzirugavu nga tuli mu church mukwano gwange yazigula. Nja kuboogerako famire ya Semwanga muli bantu bakyamu muli bantu I'm coming muli bantu bakyamu. And just because some of us have been quiet, I've been feeding you, I've been financially supporting you. Temusima. Enough. Funds nazisazeko. Whoever feels they're entitled to the estate of my kids, whoever feels they're entitled to my children's wealth, munonye. Bwemba temusobola kunonya, try legal. Mugende mu mateeka mugabo omukazi yatubba, omukazi yakola biki, bino ebintu nabikolanga ne Semwanga tewali kyesirinaako 50-50. Tewali kyesirinaako 50-50 bwe yafa. Abaana be babanga be batwala 50 ye. Family muyingirirawa. You've been taking advantage of me. Nazukuse. And I'm ready. Hey, Sembera munange. Suna Beni. Faamu kati egenze ewera. Mbo mwana wa Grace Kani alaika wa Suna Beni. Mbo Suna Beni munange beyagalako ne Grace Kani. Alright, chiri ku mutima gwa nini nalonga na yata buse nalonga atabyama kubyama nalonga avuddeyo munayi nalonga wa Suna Beni gwe twogerako nalonga avuddeyo nalyoka agamba nti munnange Grace Kani ne Suna Beni beyagalako era munnange tokyewunya mbongo omwana wa Suna Beni. Suna Beni kyonna kye wakola bannayuganda. Wow. Nalonga avudde mu Suna Beni avuddeyo n'ayasebya banalyoka agamba mbu munnange Grace Kani ne Suna Beni beyagalako era omwana mbu DNA yeyina okulamula kubanga tuyinza okubeerawo ng'omwana wa Suna Beni. Ate eza Grace Kani oyo nno naye mbadde mwerabye. Lindako Suna ne Grace Kani bage anyumiza gwako
Nalongo. Oyo nno yali ng'alina ne mu voice note amugamba ojja kujja wano tuka ku geti onkubire nkugulire ng'asula mu kafulaati simanya kaawa. Gulire oyo nno aleka yalira ddala n'engalo n'akomba. So Grace Kani. Yes. Tetubanga omala tumuwa muntu mulala. Ate yo Grace Kani kennyini after that period we yafuniramu olubuto kati gwemanya nti ebintu byenkunyumiza bya in between 2021 up to 2024. Bannange. Era mu period eyo omuntu yenna azadde ng'aliko n'oyo omwami agenda akebeza omwana we. Wallahi. Nkubuulira. Mwana wa Grace Kani. Kuba nedda omanyi lwaki? Waliwo obuseera Grace Kani bye yakaabiramu n'awozaawo olw'okuba ensi ekumanyi obeera ku ma TV ku ki. By then Suna yali akola full dose na biki. Naye nga ye omukulu yalya. Ekyo kyo ndi sure 100%. N'amwereza ne nudes. Yalya ne renti yasasulako. Grace Kani alina laavu. Akusinga. Ng'amusindikira mu audio owulira. Grace Kani akusinga. Era nsinga kubanga nze ndi musiga mmanyi. Ng'amusindikira voice note amugamba tewankoze jjo bannaye konzo ekikisebo. Bwetyo tambudde badde News Park channel webale kujje ku